Breaking news naye bamukubye amasasi bibino tatawa Isma Echuli aloja. Nga buli enkola yafu wano kwanda boyuji ka video madensa wo kampere kale kaberenga kaso tambula ate hajjat kalodwa gamba janga kulomberedwa enamba eri abesembe 67 kale katugine mawuli gafe agalero nga sibarwisiza olunaku olwalero budde zibadde sawa 7 omusajja wamanyikidwa ngo omuyindi yabadde ayingira ku banka emwe manyikidwa nga Jacob banka wali mu kibuga era bagamba yafunye misunderstanding ne security guard omu akola wali ndoza mumanyi bano wa security guard abakola abantu bodyguard twalenti nabo abera bodyguard ba banka kati yagenze nakola ki omwindo wati mukoze ekibali kye yamugambye nanyiga na coaching emundu nakola ki namukubira nafirawo era abayindi banji bavuddeyo ne batandika okwekalakasa mu kibuga nga mukatambi nga we mukalabaawo ebyo nno byongedde kulaga nti no Uganda sawa zino security wise tuli wansi nnyo ebyo nno nga mbitadde mabbale ebyasata wa Echuli bibi muko lero mwagenze nange nanyize muri watata wa Isma mumubuza mbu Isma ali ayine ebinege bimeka really natunulidde nengamba banange kiki kino twana bagambye leave the man alone to moon tuba to grieve wawe wachita omusajja yakafiro tanamala wadde wiki namba muri uwe mumusumbuwa that banange mubere mukono omutima gw'obuntu sometimes siganye fena content tumwagala naye kiba kisuse mbwamadala kituufu Isma yajja n'esiringi 5 really omusajja ali wali eri omusajja bambirwa kuba yetabimanyi kati yabadde tabitegeera unamubuza kino muli awo abantu nga 8 onogwamubuza kino omusajja akyali mu nnaku ye afiiriddwa first born we mumubuze nane we yabagambye emyaka tabitegeera the man is still confused onogwamubuza kino onogwamubuza kiri bali wali eri bonna baswakidde tebalina amawulire abasinga mwakoze bubi nnyo omusajja mwali mulindizeemu kone mumulinda nasobola okubanyonyola nga yahiiringa dda tanahiiringa nga nze bwe nagenda ewa radio gye bamuziika ngenda okubuuza gundi muganda wa radio ono gundi erinnya ndyerabidde namubuuza ebintu nga yahiiringa dda yaterera omusajja mwadde mulina okumulindamuko n'asooka n'ahiiringa then muluka mugenda yawo ne mumubuuza oba Isma yali esa mulinga abatali professional kyokka nga mwewana nti muli professional simanyi mwabisomerera naye mulinga abatali professional osobola otya ddala okubuuza tata simanyi mbwama ya situufu yajja na siringi 5 sire question singa nabadde waawo nadde nja kubba omugere nze singa nabadde waawo n'omubuuza taata Isma naye musajja atunudde naga atabitegeera n'obubuuza taata wa munno mbwamadala jajja Echuli yajja ne siringi 5 kati ye aliyo nga parking engoye agenda e Uganda ebintu ebimu mweso bye byakuddeko ne full figure yabagobye kati mugenda kuli awa Isma taliiwo Isma cannot be replaced full figure huyo naye yekyanzi be bantu abadde bakyasinza otambuza content yawo era bye tubadde okulaba those two kati mugenda kulyawa nonsense questions omusajja you just count the days 3 days only omusajja otandika kumubuuza ebyo nti mutabaniwo simanyi wama yalina emyaka emeka simanyi yayitazaala simanyi yali alina ebinege bimeka really